Alright, breaking news. Amawulire gasanyu eri Uganda abali mu Middle East countries. Kirabika olutalo lwa Iran wamu ne Israel, USA alunatera okubeera nga halukomenkerera aba predecessors aba Iran government abapya abali mu kubeera nga baleading. Mujukire bulungi tino abakadde abasinga batibwa n'olunaku olw'ejjo batidwa bangi nnyo. America for the very first time yasobodde okubeera nga ekozesa zi B-52 bombers. Zino zi B-52 bombers ebadde yakoma zikozesa almost mu World War II. Ate nga zi first generation kati bali ku 6th generation. Zino zo tezikulumba nga olutalo lwakatandika. Lwaki? Nnyonyi nnene nnyo terina speed y'amaanyi nnyo. Wabula yo bagireta okubeera nga emmaliriza omulimu. Kati zino zi F-35, F-16, F-15, F-22 wamu n'ebirala B-22 weziba zimaze okukola emirimu gyayo bulungi nnyo. Kati zino zi bombers zijja nga bali bakoze ki? Bamaze kubeera nga ba neutralizing air forces. Kati zino zo zitambulira wansi wazitambulirako kumpi ne ground levels oba feet ya wansi ko. Lwaki zitambulira wansi? Kubanga zo zikuba kye twandiyise precision shots. Oh my god. Basobodde okubeera nga bateeka olusozi lulamba wansi. Mwaba bali babaddeko Kampala osobola okumanya olusozi lw'Embuya. Tebeereza nga olusozi lw'Embuya yonna bagisesebudde. Bomwegi emu ekola omulimu ogwo. Era Iran byamaze kubeera nga etegeera nti n'ebyadala America yanyiize, yamaze okubeera nga neutralizing ground zaayo, aba air defenses zaayo. Abasajja basazeewo okubeera nga basizinga fire, era bali baagala okubeera nga boge. Donald Trump wamu n'omukulembeze wa Israel Benjamin Netanyahu. Aho wennyini njagala kumanya ebirozo mu comment section. Gwabadde team Iran olowooza ebyadala Iran yasarendinze oba eyo just tactic yayo empya oba Donald Trump ali mu kubeera nga atulimba naye ku kyatuusewo olunaku lw'ejjo Iran. Oh my god, kyabadde kiralamu. Ogenda kubutubulira ebirozo mu comment section. Agenda kuba kupengirako ka video awo abamu abali ku side ya Iran wamu n'abo abali ku side ya America. Omuli ebyadala gwe oli ku side ya ki? America oba Iran? Nyongera kujukiza gwa nana subscribing kade kajem personalize okacheke mu all. The regime change eggwanga lya America lyayagala obeera nga liteeka mu ggwanga lya Iran tukkirize tugaane yandibanga yatuukiridde wabula in the other way round. Regime ebaddeko enkadde mu ggwanga lya Iran ebaddeko sanctions. 2. Ebadde mu Strait of Hormuz tesawa yadde 10. 3. Ebadde tetirateesa nnyo ku biyamba Iran nga Iran. Sawa ya leero omwogezi w'amagye mu ggwanga lya Iran avuddeyo n'agamba it's successful kati eggwanga lya America limaze obeera nga likola regime change mu ggwanga lyaffe era palamenti yaffe bwe yatudde n'ekkiriziganya nti mu Strait of Hormuz free lunch ebadde eweebwa abayitawo erabika tekyaliwo. Kati buli nsi yonna eyagala obeera nga efuna amafuta gayo wabula egenda kukozesa Strait of Hormuz okubeera nga egakima yonna gye egakima egenda kusasula okusinziira ku buzito ki bweyisaawo. Kitegeeza Iran okufaananako ne bugundi bonna obulala buchannels bonna obulala bubadde buyitamu amaato okubeera agakima amafuta nayo egenda kuba ebasasuza etaddewo minzaani buli afulumya eryato lye kyotisseeko obuzito bw'otaddeko na biki by'otwalirako ke kasente k'osasula. Right now bwe twogera ku byokulwanyisa ebyasinze obeera kati ebyebbeeyi n'okubeera ebyettunzi the Shahid drone eri katale n'okusinga spirit stealth bomba. Nkugambye the regime change mu ggwanga lya Iran ezze nga America bwe yali egyagala wabula engeri gyezzeemu America erina olwano laba nga tetambula nga bwe bagitaddeyo saawa ya leero olw'ensonga kigenda suula America akasente ke badde singa obeera ng'efuna mu nsi za Middle East ebadde kafuna mu kubeera ng'ebalimba kubeera ng'ebawa protection. Saawa ya leero protection yaabwe ebadde compromised by a $20,000 equipment emanyikiddwa nga Shahid drone. Kati buli nsi eraba ng'okubeera ng'ogula simanyanga bino bi-interceptors simanyi ogula ballistic missiles ogula Shahid drone zo za miliyoni zo nga 26 n'osirika mu kifo ky'okukwata billions 2 n'ozigulamu stealth bombe emu ng'ate n'omusajja mu Iran akulaga ayina gundi ladda
esobola obeera ng'egidetectinga air defense system n'egikuba n'egiteeka wansi. Shahidi drone ziyise ku buli air defense system. Banoonyeza kisobola obeera nga kizikuba kibuze. Kino kye nagambye. America yabadde erowooza egenda kubeera ng'esuula ekonomi y'omusajja mu Iran wabula egiboostinze mu lutalo luno. Ne yeesuula to an extent y'okubeera nti kati ensi yonna okwesiga America ogiwa obuyambi. Ensi yonna okuddamu ottiitirira America kyandibeera ekizibu kati. Byonna bye badde batiisatiisa nabyo Iran emaze obeera ng'ebiyiwamu amazzi n'ebijungulula. Emaze obba bikuli omusajja n'emukuname ne balaga nti mulaba bulijjo gwe mutya tayinaamu waaka yadde. Gwe mugulire bugulizi bushahidi drone gwe sirika. Aleete sente ennene zikubye sente entono. Sente ennene zikubye sente entono. Wejjeko sanctions otandika otunda ebintu byo ne parliament zo zandika obeera nga ziteeka emisolo ku bintu by'eggwanga lyo. Ekonomi yeeterere weetambulidde mu maaso. Nero okuba nti bwavu nnyo mu Kampala ng'ate ne Mukena ayina engeri gy'anogamu munyo singa okusimanyi lwaki nze ngenze kuggyako mata gange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.